Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo, bassebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Neebaza nnyo Katonda omuyinza w'ebintu byonna, kubanga ampadde omukisa okwogerako naawe mu programu eno Church Before Church. Nze mukwano gwo John the Preacher olunaku luno olwaleero. Bassebo ne bannyabo njagala kusooka okutwala omukisa guno okukulisaayo mwenna abaabadde mu lukuŋŋaana lwaffe olw'ababuulizi b'enjiri. Olunaku lwajjo oba ku Friday nategeerera ddala nti Katonda akyayinayo abantu bangi. Bw'obanga oli eyo ng'oli mubuulizi wa njiri, tegeera kino. Katonda okkulonda ng'omubuulizi w'enjiri, ekituufu kiri nti atuyamba buyambi. Katonda ayina eggye ddene. Katonda akyayinayo abantu bangi. Bayibuli beeyogerako nti Katonda akyayina akasanvu. Ekyo nakirabyeko. Abantu baakubyeko ne bajjula ekkanisa yonna nga babuulizi ba njiri, nga bazze. Kyokka weewuunye, si Uganda yonna, katundu butundu ak'abantu mu kitundu kyaffe gye tubeera. Neebaza nnyo amakanisa gonna, neebaza nnyo abantu ssekinnoomu, neebaza nnyo abaweereza ba Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bassebo ne bannyabo, nsaba tuddemu amaanyi, tukole omulimu gw'enjiri. Bayibuli eyogera mu Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okumeka ey'okuna olunyi lwa 5 n'egamba nti tufube okukola omulimu gw'enjiri. Bassebo ne bannyabo, enjiri mulimu Katonda gw'ayagala tukole buli lunaku. Ebiseera bituuka ne tutuuka ekiseera ne twematiza, kubanga obuulidde enjiri, abantu balokose, ekkanisa yamwejjudde. Naye ndi wano okutegeeza, Katonda teyakuyita kujjuza kanisa. Katonda akuyise ku lw'amawanga. Katonda akuyise ku lw'amawanga. Nkusabira Katonda omuyinza w'ebintu byonna akwongere ennyonta n'enjala ey'emyoyo, owulire nga tomatira, nga bw'olaba omuntu nti bw'aba ne ssente ate ayagala kwongerako, nga bw'olaba nti omuntu bw'aba n'ettaka ate ayagala kwongerako, ayina ettaka eddene awulira nga yandyagadde ayongereko. Naawe nkusabidde Katonda okuwa ekisa eky'emyoyo. Bw'obanga jjo wawangudde emyoyo 5, owulire nga ate ku luno oyagala emyoyo 1,000. Bw'obanga wawangudde 1,000 jjo, owulire nga ku luno oyagala emyoyo 3,000 mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tetuteekwa kumatira, toteekwa kumatira, toteekwa kutuuka ku ssa lya kwematiza na kuwulira nti kati kyenkoze kimala. Toteekwa kutuuka ku ssa liwulira nti kati kyenkoze kimala, sikyetaaga kirala. Nedda, oteekwa okuba nga buli kiseera oyaayaana okuwulira ng'owangula emyoyo, oyaayaana okuwulira ng'onunula emyoyo, oyaayaana okuwulira ng'oyongerako. Bw'obanga wabuulira enjiri juzi ku street, weetaaga ate olumbeyo street endala. Bw'oba wagibuulira ku nnyanja, weetaaga ate ogende ku nnyanja endala. Bw'oba wagenda ku kizinga, weetaaga ogendeko ate ku kizinga ekirala. Katonda akumpeera ennyonta. Nkusabidde Katonda okuwa ennyonta, ennyonta etali y'amazzi. Katonda akumpeere enjala, ng'oyina enjala naye ng'enjala si ya mmere. Ku mulundi guno ng'enjala ya myoyo, ng'ofukamira n'osaba n'ogaa Mukama mpa emyoyo emirala ku mulundi guno, gulawo enzigi. Bassebo ne bannyabo, waliwo enzigi ezeeteeseteese okweggula ku lw'enjiri. Yesu tannawulirwa mu mawanga amalala mangi. Amawanga amalala mangi agatanaba kuwulira ku Yesu. Naye nga nze naawe ffe tugenda okutwala enjiri y'obwakabaka, ffe tugenda okubuulira enjiri, ffe tugenda okugitwala mu mawanga. Weeteeketeeke, kubanga Bayibuli egamba nti amakungula mangi. Ensenyi z'abantu, ensenyi z'abantu, abantu bagenze ku basamize ne bababba, abantu bagenze ku balogo ne bababba, abantu bakoze effujjo lyonna, banywedde omwenge tewali kye gubongeddeko, abantu bagenze mu mabaala ne banywa omwenge, ssente z'alina bwe zimuggwako ne bamuggalira ebweru. Abantu balozezzaako ku bulumi bw'amabaala, abantu banoonya ekyokuddamu, naye ekyokuddamu Katonda akiwadde gwe omubuulizi w'enjiri. Ekyokuddamu gw'okiyina. Tufulume bassebo ne bannyabo, togayaala, toggwamu maanyi, okubanga waliwo by'otannaba kufuna bireme kulowoozesa nti enjiri teyeetaagisa. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, nkusabira ekisa kya Katonda kikuyambe. Katonda akuwanirire, azuukuse enjala eyo, azuukuse ennyonta mu ggwe, azuukuse okuyaayaana mu ggwe.
owulirenga weetaaga okununulayo nate omwoyo omulala, owulirenga weetaaga okununulayo naye nate omuntu omulala mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Naye nga mbeebaza ababuulizi b'enjiri, bassebo ne banyawo, mbeebaza okuyimirira okubuulira enjiri kitwala kwagala. Mwebale kwagala Katonda, mwebale kwagala bantu, mwebale kubaagaliza, mwebale kuwulira nga abantu bateekwa okugenda mu ggulu, mwebale kuwulira nga abantu bateekwa okudduka ekibi, bakkirize Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwabwe. Mbaagala nnyo bassebo ne bannyabo, mbaagaliza ekiseera ekirungi, mwebale kunjagala, mwebale kujja mu lukuŋŋaana Katonda lwe yatubikkulidde. Night prayer y'ababuulizi b'enjiri etabangawo, sigirabangako nga night prayer y'ababuulizi ba njiri bokka, naye mwazze bangi. Katonda affe abampeera omukisa. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, nina ebigambo bitono olwaleero. Okwebaza kwe kungi. Emirembe gya Katonda ekisinga okutegeera gibeere naawe. Nkwagaliza service ennungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu.